Happy Women's Day, Mommy. Thank you. Happy Women's Day to you too. Okay. Pastor, ero saza kujja kunyana Maama. Nze mukyalirako maama wange muwishinga Happy Women's Day. Pozi ngenda bagambye n'okuleetera muzeeyi Manjira nti byagenda okufumba leero. Kubanga yagenda okufumbira maama Women's Day. Okay. Yes. So, ugenda kubeera oyambeko mwami Mayanja ofumba mufumbire mami. Tugenda beerawo leero mwami Mayanja era maama omulaba ayambaddeko yalina gy'alagako. Happy Women's Day agenda kuddanga buli kimu kyekoze atwala muzzukulu mu ddwaliro but agenda kuddanga buli kimu kyekoze. Okay. Oyo otya mami banti palasaze n'akulabako najja bakufumbire kamere. Bulungi nnyo nange olwaleero ngenda kulya ku mmere ya mwami Mayanja ne mutabani we Palaso nga be bafumba. Begamba effumbiro kati lirimu basajja bokka. Okay. Nanko Wizo tumusuubire. Nanko Wizo agambye ajja naye tannatuuka. Okay. Okunaku nno olw'abakyala osinga ajjaganya ki because you're one of those blessed mothers we have in the world and women ayina abaana bali blessed. Njaganya myaka Mukama gyampadde okuba nti mbirabye. So ojaganya n'abaana bali batyo benyumirizaamu kwenkanawa. Bandaze essanyu lingi. Mbeera mu bifo bye nali sisuubira nti ndibibeeramu. Sisinkana abakungu be nali sisuubira nti ndibasangako. Kati n'ekyo nkyenyumiririzaamu. Okay. Olunaku nga luno si kyangu sanga mwana nga muyimbi nga Palaso wazze n'agamba let me celebrate with my mother. So abaana batugamane kiva ku nkuza gye wabakuzaamu. Tebankuza guba mutima gwa laavu ya maama. Kuba buli omu teri akuza mwana we bubi. Buli omu akuza omwana ng'ayagala abeere bulungi mu maaso. Naye omwana ye ng'omwana omutima gw'abaana gwo laavu gy'aba nayo kyekikulu. Okay. Pastor, what's your take on that? Because buli muserebu nti asobola kikola. Nebaza nnyo maama wange olw'okutukuza, mwebaza olw'ebyo byerekereza, mwebaza olw'okubeera omukyala omugumiikiriza, nebaza Katonda olw'omuwangaaza okuba nti tubadde naye n'abazzukulu bonna. Ku lunaku nga luno mwebaza olw'ebigambo ebyo byagambye era olw'obudde katutandike Women's Day maama tuleme mukuumira nnyo wano. Yes. Batumaliriza Katonda. Palaso ng'ogyeko surprise gy'omuwadde ku makya ga leero. Kiki osinga okumwenyumirizaako on this day like this? Gyoga nti no memory wait. The greatest memory gye nnyinza okugamba eri permanent is maama wange terukyangako lunaku nga taliyo. Mu buli mbeera yonna abaddewo. Talina mbeera yali emuzitoyeko n'avaawo n'atulekerera oba n'agamba bano yandironzeeyo obulamu obuwe naye tayeerondangawo okuleka ffe. Eva atukulembeza memory bingi byemuyigiddeko of course nga maama byenzijukira ne byesijjukira. Naye ekisinga obukulu kuba nti nze siina lunaku lwenzijukira nga maama wange taliiwo. Okay, essaawa eno maama gw'omu ku bantu abalina abaana abeera nga Palaso waba mulwadde luli Chameleone ajja bba mulwadde ate luli Wizo yakubye abantu bali balowooza nti ojja tuuka okwo ogambe kambereko esseguku nange mpummulemu. Ne bw'ofa omuzimu gusigala gukyalira omwana. Toyinza koowa mwana. Wali bamaama abakoowa owalimpa tibamulaba n'amuzaalokuka. Maama tebafaanagana. Nyenze abaana bange badde nabo okuva nga bato bakuze kuya tulina bondi eyo. Tubadde ffenna tewali yakulira wakojja wasenga tukuze nabo ne tubakuziza wamu. Okay. Wesunze okulya ku mmere ya mwami Mayanja olunaku lwa leero. Nze nnyo ate namanyi okufumba. Olowooza agenda kukufumbira mmere ki? Kati nze ninzayi. Surprise. Njagala nkomewo nga nekyengenda okulya sikimanyi. Tule butuuzi bali ku mmeeza. Palaso gwe wali olidde ku mmere ya mwami Mayanja nga yafumbye. Ebbere. Ya maama gye nsinza okulya. Ya mwami Mayanja. Nagiryako naye nsinza kulya ya maama. Okay, ekisembayo mami abantu kye baadde beebuuza kye baagala wulira. Share Chameleone yali successful
abantu bajja nyuma nnyo naye ekikolo ekyakolebwa mu stage abantu badde batandise okubuukira omwana Chameleone kye yakola ne kukisinga wizo yali muganda we muganda wo sirowooza nti kiraga nnyo obuseegu lwakuba nti abantu bakiraba bulala ng'Abafirika tuli Bafirika yes naye nga muganda ne mu Bible nabagambye Joseph waliwo ni Genesis chapter 45 verse 15 era basomi ba Bible nembagamba olaba ne Katonda yagatta abooluganda babiri mu lubuto lumu so ekyo tetukirwanako. Okay, baade basabye Pastor Sempa basabye kusinkanako n'omusinkana aga kusinkanako mwogere ku nsonga eyakolebwa abaana abo. Sikirina buzibu omuntu mukulu muwa ekitiibwa ate munnaddiini